Tuwaye ndine Mama Fiina obadde ogamba abantu nti kituufu omuntu abeera n'omukisa era omukisa ogwo ne waba tataddemu ku kakaalu kano oli atuula mu dduuka ye mwenna mutunda ebintu bye bimu naye ye abaguzi ne bakola kityo ne bamwojjera naye njagala Mama Fiina obuulira abantu okukola kikulu tuleme kubeera awo okugenda abasawo abo nabo batulyamu ssente Mama Fiina abantu b'okulira era nsaasira abantu bennyini nze nsaasira nnyo abantu abagende ew'omusawo nga tosoose kwebuuza lwaki ŋŋendayo era nze sonyumirwa nnyo muntu kujja wange nze olumu mbuuza omuntu lwakyozze gw'ojjanjaba lwa sande lwokka mu wiiki naye eri abasawo nga ye gwe mulimu akeera ku makya n'ayeera essabo n'akwata emindi n'afuwa n'asuula emwanyi n'atamufuna n'atabuka abeeruweero baatuka n'okubawa ssente za microfinance beekolemu obulimu obutonotono byonna byagala okusinga okulinda abalwadde okujjanjaba ate era tebajja zikozesa kuba tebamanyi kukola bamanyira kulinda bamanyira ssente eringa ya kivubi ekitegeeza naffe twekubiriza okukola kirungi nnyo okukola kirungi nnyo sooka omanye nti ŋŋenda kukola mulimu ki ye nsobola nti okuyiya ekintu ne kibeerawo nga kirimu omukisa nga bwe nkugamba nti omuntu ayinza okukola ebintu ebyo byonna byonna empisa azirina okukola ayagala naye nabaako n'ekizibu ekyo ekimufudde ekiyinza omulemesa okugamba nti ayinza okubeera obulungi nebaayo n'oli alemerera okukola nga n'omukisa talina yeesigula ekitegeera talina mpisa oyo naye ali awo gyakola ku mulimu bayagala afugenga mukama waabwe namwinako omukozi ku dduuka ewange nga kera neyenywera bbiya we n'atuula ku ntebe nga ate munankola ki oli gyazaalibwa gyenva yeerabidde obuvunaanyizibwabwe naye ng'ebintu bino bitambula bibiri nga bwe gambe nti awabeera amagezi teekawo ekirungu basabo ne bannyabo lema kulowooza nti bw'okozesa obukozesa eddogo ne libeerawo nti olwokuba bagambe nti omulimu guganye bakugobye ku mulimu nti bagenda kuyita omulimu bakuzzeeyo mu nnaku 2 nga tolina mpisa olina okuteekamu ebirungo by'empisa sooka onoonye lwaki bangoba Mama Fiina we mba ndi mukkiriza nsaba nkeera nkoowoola Mukama ekyo kikyamu ekyo nakyo nkikkirizaamu nnyo wangambye ogenda mukkiriza nzikiriza nnyo mu Katonda era nzikiriza nnyo mu Mukama Katonda ono nti bingi byakola ebirungi era njagala nnyo abantu basabe kubanga olusimbise nga abantu baayina mwoyo gwa kusaasira mu mutima singa abantu bonna baggwaawo oba bye byali bikuganyisa bano banno be nawulira mukayana nabo abaali bakuwakanya bwe baali bakwongera ekisanja ky'okkulira abasawo banno nga bagamba Mama Fiina oyo mukazi aleme kudda mukazi yanaaba ati oyo abo be bamu ku bataagala kukola bategeera nti omukyala azze okubakulembera mukyala mukozi mukyala alina amaanyi atakkiriza mu kubba kati ate nga yo sisimu yaabwe bo baagirimu nga bamanyi bwe bafera badiringa n'abaana bano abafere ne badiringa ne babba ne bakola zibokisi za ssente mutugenda kuwa obugaga bw'abajjajjaabo akugamba okuwa obugaga bw'abajjajja bakayumba kalimu bw'okatunuulira oyina agamba leeta obukadde 3 nkuwa obukadde 4 n'atabeeramu bwongo bugamba naye obusawo ne babwingizaamu zzaala n'amulaga ebokisi za $. Kati ebyo bwe najja nze okujja abasabo ne banyabo ga nti kankulembere abasawo najja okulaga abantu n'abasawo tiddala mbutuufu omuntu asaanya jjanjabe omulimu guno nga tagutadde mu bufere kubanza omulimu guno nagusangawo nange nja kufa nkole ki kati bano bannange be nali nzize nabo be nalonda abamu nabasangawo ku bukulembeze baali mu katemba oyo ng'oli bwabba adiiringa n'omufere n'amuwaako ekitegeera kati nze nezijjanfuna ekizibu baabuwe nga nze obudde bwange mbumala mu maduuka mbumala Dubai mbumala China osuubula kali ne balaba nga okunwanyisa okubawa akagaapu bo bajja kuba bafunyeemu nga bagamba maama olalabe yagaggawala oli bwawaaba nze batuweereza ku poliisi butereevu naye abo nabalwanyisa bonna era ne mbakolako ne bakka ekisanja kyammwe kiba kya bbanga ki kiba kya myaka 5 kati obuzaayo emeka abanyongedde ekisanja ssebo juzi wandibadde onkulisa n'okunkulisa banyongera ekisanja olw'embeera y'okulaba nti singa ndekera wano obusawo bujja kuba bwonoonese kubanga obusawo bwayingiramu bamafiya abaana abo bamafiya abo bolaba abasalako abaana b'abantu emitwalo amukutuma talina na mulamwa oluusi akwegobako akuggyako obukadde nga 5 omugamba jjajja munnange sente nga siziraba yakusuubiza kawumbi
nga kanti ebintu biganye beetaaga kutabulamu musaayi gwa muntu olina woyinza okujja omutwe omuntu awoolera emiliyoni zino biliyoni zino aziwoolera agamba njagala sente zange zidde nakwata miliyoni 5 n'embimuwa nga njagala biliyoni meka 3 aba ali awo atudde omufere atudde mu ssabo yeeraguzaalaguza ng'omusajja amwetedde omutwe gw'omwana mu kutiya n'abuuka essatu gwaki nti gwe yaguntumye njagala sente zange banyumiza omusawo yatuma omukazi omusota simanyi temankimu obufumba bwa bwali buganye tebalina kye batatuma n'alowooza omukazi taaguleete kati nno lyayinza okuga njagala bbeere lyengu abo abaana batuma ebintu ebizito ebikanga ngamiya 15 alubino simayani ebyo bye batuma naye abaali awo ng'akitumiza nga talina mulamu gwagenda kikola kitegeeza gwaguleese neyagukutumye mwenna musirise emimwa gyammwe buli lwobayogera ku sente tisirika kyewakola okimanyi kyokka gwe guba omulamwa sirika okimanyi tiwatta omuntu kati naye nga ku paati y'omuntu tewali kikola bugagga tewali kikola sente tewali kirina kyekuusa ku kujjanjaba muntu naye nze najja mukulembeze nga akambeeremu si bwenyumirizaamu nja buvaamu naye nga ebiri mu busawo abaana baffe babuwamba okusinga omusawo omutuufu atudde bambi yeekunizza omwana omufere ali ku lediyo alanga zuzuku okuva e Tanzania mu nsonyi omwenna nakomyewo ndi kuno kiki beetuuma nnyo amannya ago dokita kibya anti abantu babazuula ng'obwongo bwammwe omuntu okugamba bugambi nti nze namutebi Silivia oyo Mama Fiina naye beba bulijja nze bayita wange bulinga ne bagende mubende Dr. Bogobogo okuva mu nsozi z'Zaire nazze n'omukisa gw'obugaga nazze agenda okutuka bamala mu bbanga bamukaliza naye okadda naga Mama Fiina nayita wano ekyokulanga ekyo mutuuseewa baali babagaana okulanga nagezaako kirwanyisa naye nagenda okizuula nga nfunye n'empalana ku bannaffe abamu abalediyo nga abaana abalediyo abamu badiringa n'abaana abo okufuna sente era neteekako ne ku basirikale ntubagumikanga ku lediyo twagenda okizuula nga bo balikodinga obuntu bwabwe ne babeereeyo ne boogera obuntu bwabwe bwe boogera ne balagula kati okulagula nnaku zino kwe kuliko alo nafuna ekizibu nengende bwenti ne bwenti sirika nkulagule si kwenda mutabi Silivia omusajja we teyali simalise kidde muntula tewayinako kumugjawo nakato ebintu ebyo byokulagula ebi naye nga bennyini bebakola ki bebeeragula ne basobola okubbirako abantu nagenda ekizuula nga ndaba mpalana naye nagezaako okugaya n'abalediyo abasinga ne baba nga bakiyimiriza era kati obubbi bubadde bukendeddemu nko n'abaana bettanidde nnyo ogenda e Kenya kati gye bafera ne Congo abaana bangana ne South Africa bannayuganda beefuzeeyo bagobayo babaguddemu babujja South Africa ne babuleeta wano kati bali Congo gye babbira Sudaani Kenya gye batandise okubbira naye nga obumanyi nze kyenjagala okukakasa eddagala ly'ekinase lisobola kuvaawo kuba tukoze omulimu gw'amaanyi nnyo okujjanjaba abantu tulina ebizibu ebinene nnyo walisimbi webadde olaba amayembe wano namwe mwennyini mwafubutuka emisinde wali ekitebi nga amayembe gawambye tukola amawulire wano naye ndaba wano omwana owa NTV ng'emisinde gyatimako obutebi mayembe gazinze essomero naye bwe twagakwata ensi yatereera ate bwe tumala okugakwata nga badokita b'obulamu bavaayo nti abaana balwadde simanyi simanyaani balwadde biki naye nga tumaze gakola ki Uganda tesobola kugwa mu busamizi ejjembe si mpewo mulikwata era tusobola gisanga awo mulyokya mukola muti olikwata olisikira mu mpewo gwoba oliraba ejjembe oyinza n'okusanga akadde ako nga jjembe kuba ejjembe baliwanga jjembe n'oliwanga n'oliwa amaanyi agakola empewo n'ogituma e Sudaani n'ogituma egindi n'ogituma egindi era n'okwokya amasabo nti osanze essabo lyokye oyokya ssabo ejjembe libeera li mu bbanga nga lyeyagala mu maanyi gali ag'empewo oba osobola gwokuliraba oba osobola odiraba ate nze nnyiniryo kati nze nnyiniryo ndiyita neryogera ne mu bbanga kuba nze aba nnyiniryo ate kyenjagala mbakakazi nti ejjembe erimanyi teryogeranko mu nzikiza lyogera misana tuku twalina nga omwami ewaffe Essongo ng'ejjembe limunona kuwala gye watudde wanyweredde obudde buyitawo ne lijja nga abantu bonna abatamivu bwe batudde ne lyogera ate nga teryogedde kugamba yeeka nga nabo bonna bali nti bannange mukyala Simoola atunda omwenge ono toddamu muwa omwenge twagaladde yeeka lyali limukuuma likola litya limukuuma asusizza anywa atandise okuwemula awaba yali musawo yafa n'okufa
twalina nga abasajja bafa abakugu bagenze bafa abaana bano abafere batandise obuye kati nsobola okuganza omanyi ekitabo ekyange ekirimu abasawo Walusimbi nina buli musawo gwomanyi omukugu mu buli kintu manyi nti ono aloga ddalu kyekirungi ekiri ku Mama Fiina manyi nti ono omanyi abaloga manyi abaloga n'abavumula ne bw'abanga aliwa mumanyi nayina nga abasajja emyaka gino 5 gyemaze kuba abasajja abakugu bagenze baggwawo kati nambatono n'omusajja ejjembe lijja misanaawo nga liri awo ne lijja ku NTV ne liga nti Walusimbi tubaye tusaba tufulumeko wano tuwayemu tetwagala tumale budde bo mwanyini bagenda okulaba weesansa bagodduka abantu bagenda banyomerera ebintu bino Walusimbi ne mulema okujjukira nti nedde wamwe mwakuliranga walingawo oluzi nga baga nti oluzi lwa Nnalongo terugenda ko saawa 9 tewuzaalingayo wamwe gye mwakulira nti olwo oluzi terugenda ko saawa meka obumanyi buli era sirabangayo munnaddiini ayimirira ku TV oba ku radio n'agamba nti amayebe tegaliiyo gyali bonna bagaje ebiri gyebiri okubeerayo kwabyo nga si be baabireeta birina okubaawo oyagala ogaana okubeera kwabyo nga si be baabireeta abasajja abalina zikyaki bakeera ku makya ne bawanga naga nti kampanga ekyaki olwo awanga ki kyotegeeza olwo kuwanga balwadde bano abagoberezi kuwulira gwomanyi nti nabo beeroga lwaki gundi ajjuza mbiwulira lwaki gundi ajjuza lwaki yansinga abagoberezi olina bw'omanyi abajjewo bwe mubanga Katonda mugoberera omu lwaki mwawulawayawula muzimbe ekkanisa nga eri emu neweeyo bajjayo pasa gundi abwire wiikeendo pasa gundi Mama Fiina wange ne bapasite wo bajjayo abamu wano waliwo abajje wange naye nabawira bataaka baaliwo naye nze omanyi abamu nze mbeesonyiwa naye nga otuuleyo n'olaba nendaba nensirika ne nga mwogere kasanze erinnya lyo tulikolerera wajje wange nenkuwangira ekkanisa tuziwanga kiro naye bw'obanga Katonda ali omu gwe mugoberera lwaki tokwata n'ogamba nti kati kyemba nkola tuzimbe ekkanisa emu pasa gundi abeere kubanga musinza muli ku golo ki naye mwena mukaana nti nze mwoyo wange yakola ki obutakkaanya kya butonde mu bantu nze nzikiriza nze seetaaga mulwadde ajje wange bw'oba olina omukugu kyovola namwe mulina amasabo gweolina wuwo nina wange ati kati nze lwaki nina wange nze nasamira ejjembe lya Nambaga ate eri ogwojja okusanga ng'ayina ddungu okitegeera nze ni mukazi wa misambwa nina ejjembe lya Nambaga nina n'emisambwa nze nkola na misambwa kati eri omusajja akola na lubaale eri omusajja akola n'amayembe eri abaluutansozi tuli babiti ffe tweyawula kozi musookera ku mizimu musookera ku lubaale tusookera ku balongo be basooka okusumula birimu emitendera birimu emitendera abalongo emizimu lubaale eri esabo ly'ojja okutuuka mu nga yaggalawo Mama Fiina otuukeyo munyumya bunyumya bwoti nze wange Walusimbi kunyumya kuseka wali ewuwe wange bulenga kakulu emitiyana oli mufumbo Mama Fiina ndi mufumbo n'omwami wange omulungi ennyo simumanyi simulabanga nako haji mutulabire era seeka muzaata yajjako feraga ndi nkusabira Allah hakuteremu bwangu era nsubira ogenda emakka jagendako emakka muwala wo omukulu ye Fiina muwala wange omukulu ye Fiina asomera buddo alina emyaka 15 nina omulenzi amuddako Rashidi asoma S2 naye ali buddo nina n'akawala akamuddako akaggalanda kempita akaggalanda omanyi abantu bakula oyogera baga omukazi mukakali oyo tayinza kuba na musajja nina abaana 3 abantu abasinga tebamanyi nti oli essaawa bwetuuka ate yalavu nga wansanze otya Mama Fiina omukazi bw'osanga ngudde mu kiti ekyalaavu nga nfumba otya bw'osanga nga ntabuse nkwata omusawo amataayi oyita nnyo abakazi abalemeddwa okufuna embuto kyekirwaki abantu embuto ziganye ebiro bino nsi kuno teri mukazi mugumba ng'alina n'abaana okujjako nga mmaze omutunguza nti ddala kuba nze nzijanjaba n'abazungu teri mukazi mugumba ti ebizibu ebisinga ebyabakyala okubeera abagumba nti ebiseera ebisinga balugeddwa nnyo oba mulimu be basiba omanyi okusiba abakyala okuzaala tekyo kitono nnyo okusinga ebintu byonna ddala nnyo kuba omukyala ne bw'obanga wakamala okuzaala n'oyingira mu nju mulamu wayinza okuddamu n'abuuka oba nakola n'abuuka oba n'ateekawo akaggwa n'okabuuka totaddamu kuzaala mpaka oyinaga nti nazaala abaana 2 kwenakoma oyinaga nazaala omwana omu kwenakoma oli ne bamukebera n'agenda mu badokita ne bagenda South Africa nga nabaana buli kimu kiri nnomu naye ng'omwana yabula nga sitaani yekka amuliko ye yamugaana okuzaala gwawe wosimba amaanyi go sigaana oba oli mulokole gwobeera oli mulokole sijja kwogerako nsogera ku balokole sogera ku bannaddiini gwe jangu ofune mwana oleme kufa nnaku yaki ebintu byemmanyi biri ebyo
mu nsi bye neetenda. Neetenda omukyala atazaala. Yes. Neetenda omuntu eyeeyita nti nina ekisiraani kigambo omukisa. Omukisa neetenda nti ono bba wange antawaanya naye ng'alina empisa so si kujja waliwo abagenda ne bajja ewange nagati akasajja Mafina akasajja nemulabana nako kasiru njagala nkaluge nkateekaawo kantegeere nga ate akasajja oluga ka weebale kujja Mama Fiina tulinyumya omulundi omulala nkwagadde nnyo ebadde Tuwaye weebale tukyalira mu butuufu eno benchi yaffe bannayuganda ffenna obeere musawo wa kinansi obeere father obeere bishop benchi yaffe tweyanze otuterawo omukisa ogwo okutuusa omulundi omulala ebadde Tuwaye nze Frank Walisimbi mubeere bulungi.